ITV Uganda Ward XP is my name mwebale nnyo kutuwuliriza yonna gye musinzira okutulaba. Okay, olunaku lwa leero tusinzidde Kayunga tuli wano Kyampisi era nga tugezezzaako okugoberera emboozi ya imaamu eyawasa omukyala oluvannyuma n'azuulibwa nti yali musajja munne. Tugenda kubanga twogerako n'abantu bangi abali wano wali defense w'okukyalo Landiroodi n'amaka mwe bali bapangisa. Tugenda kubanga tukuwa buli kimu. Thank you so much for watching. Goberera emboozi eno tugenda kubanga tukutuusaako buli kimu nga bwe kitambula. Yonna gy'osinzira okutulaba weebale nnyo. Alright, ITV Uganda Ward XP representing. Thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Leero tetugenda kuwanvuya nnyo na kubeetoolooza wabula olunaku lw'eggulo twasibye Kayunga. There was an incident going viral on Saturday ya imaamu yawasa musajja munne. So olunaku lw'eggulo twasibye Kayunga ne tusiba ku police station ze Kayunga ne ku siini omukyalo ono imaamu n'omukyalo ono eyeyita omukyala we baali babeera. So bwe twatuse Kayunga olunaku lw'eggulo twatuseko ku police station ye Kayunga ne tugezaako okufuna information. Abapolisi ne batutegeeza abakuliramu okunoonyereza nti kituufu omukyalo ono ayitibwa Swabula Nabukeera yakwatibwa era ng'ono kigambibwa nti yeefuula omusajja yeefuula omukyala Seeka Muhammad Mutumba n'amuwasa era mu kumuwasa embaga eno yaliwo abangi abagiriko n'ebifaananyi eby'embaga twabifunyeemukko. Tugenda kubanga tubikulaga wano omukolo nga bwe gwatambula ebifaananyi twabifunye naye nga omukyalo ono okukwatibwa kwe abadde amaze ne Seeka Mutumba weeks 2 nga bali mu bufumbo naye nga kigambibwa nti ababiri bano babadde kwegamba tebakolangako nsonga za bufumbo nga tebyegattangako weeks 2 zabadde bamaze wabula nga Seeka Mutumba buli lwagezaako okubaako kyagamba mukyala we Nabukeera amugamba ali mu nsonga zaabwe ez'ekikyala Seeka Mutumba bambi n'agumamu wabula ennaku za Nabukeera 4 zaweddeko oluvannyuma lwa neighbor babadde basula mu nyumba nga teyatuuka okomplaininga nti ebintu bye bibula bagenda okulaba nga beekengera Nabukeera kubanga ye Seeka Mutumba babadde bamaze naye ebbanga ng'era tebamuwuliranga mu kkombera ya bubbi. So mu mbeera eyo kyawaliriza neighbor okugenda ewa defense yatemya ku poliisi n'esindika abakyala okukwata omukyala. Bwe bakwata omukyala ne bamutwala ku poliisi bamusoosawo ku police station bagiyise ey'Bukolooto ise police post ne bamuteekaawo omukyala. Awo ne batugamba nti tebasuzaawo bakyala so ne bamwongerayo Kayunga ku police station. Bwe batuuka Kayunga ku police station bagenda okulaba omukyalo ono ne bamusuza ne bakyala banne n'abamalako emirembe ne bagamba nti abatulugunyiza ekiro kyonna so ne baloopera abapoliisi. So mu mbeera eno abapoliisi ne bawalirizibwa okukebera Swabula Nabukeera bagenda okumukebera nga musajja. Gano amawulire bwe bagagamba Seeka Mutumba yagwawo ekigwo n'afeintinga kuba ye yali amanyi alina musajja munne. Mu mbeera eno bwe twabadde Kayunga twagezezaako okwogerako n'abapoliisi ne twogerako ne Landiroodi abadde asuza Seeka Mutumba n'omugole we babadde basula ne twogerako ne baneighbor ne batuwa information. Bwe twavudde awo ne tufuna omukyala eyasiba Nabukeera kadaali. Ye n'agamba nti Nabukeera ono baamwekengeramuko nga balaba amabeere tekuli bamugamba okwambala tayagala kwambala nga bamulaba kwegamba embeera eyo yawaliza ne taata we okuleeta kibooko. Nabukeera ne balyoka bamwambaza gawuni yali tayagala kujambala kwegamba nga ayagala abikole nga tebamulaba. ITV Uganda, that's where we are. Emboozi eno twagigobereredde era njagala nkuwe buli bantu bonna be twayogeddeko nabo emboozi eno obeere nga ojja otabuliro. Oyinza okuteekawo komenti yo video eno osobola okugisharinga. Bw'oba olina ekipya kyonna ky'oyinza okuteekawo comment na biki gisharinga video tubeere nga tulaba ebisingakaawo. Nkusaba onyumirwe video eno oteekaawo komenti yo. Ensi wano weetuuse
Thank you so much for watching. ITV Uganda, What XP is my name. Mwebale nnyo kutuwuliriza yonna gye musinzira okutulaba. Okay, olunaku lwa leero tusinzidde Kayunga, tuli wano Champisi. Era nga tugezezzaako okugoberera emboozi ya imaamu eyawasa omukyala oluvannyuma n'azuulibwa nti yali musajja munne. Tugenda kubanga twogerako n'abantu bangi abali wano, wali defense w'okukyalo, Land Road n'amaka mwe bali bapangisa. Tugenda kubanga tukuwa buli kimu. Thank you so much for watching. Goberera emboozi eno, tugenda kubanga tukutuusaako buli kimu nga bwe kitambula. Yonna gy'osinzira okutulaba weebale nnyo. Alright. Maama ogamba oti? Gyendi ssebo. Amannya yenze Sumaya Nabwana. Okay. Gigenda gitya? Tegibadde mibi mirungi. Kakati gwe ono omugole gwe baleeta wano obadde omumanyi? Mugole mbadde mumanyi kuba tubali tuwangala naye wano nga tumanyi nti mukyala munnaffe. Era twamwaniriza bulungi nga tumanyi tufunye eki omuseeka waffe afunye eki omugole omulungi. Ne tumwaniriza ngaffe abakyala banne. Naye ennaku zaayitanga nga atuleetera ebizibu nga bumanyi ebibeera mu maka ng'ate obufumbo bwakatandika. Ni tumubuulira nikugamba obufumbo buba bwakatandika ebizibu bibaawo naye muba mulina kukwatagana ng'abantu. Ensonga ne zijja nga zivanga ku ssimu ne tumugamba essimu gikole ki gyesonyiwe, essimu ejjabba kyankalanya naye teyawulirizanga. Leero omusange eno leero kino leero kiri kuga naffe ne bitutabula. Kati olwasembayo yajja nga ngamba nti omanyi nti ndi lubuto konze ye olubuto lwazze lutya nti mwabakafumiro nti twagenda okulabagana ffe bagenza otuwowa nga twalabagana dda konze ye neseeka akimanyi nti olubuto ddala lwa myezi ebiri nti ye kati nensiga nga nebuuza kwe kubuuzaako mubama nimugamba munnaye mugole gwe baatuleetedde ali lubuto naye emyezi giri egyo buli omu nga yeewuunya nti omuntu atanabaza mwezi olubuto lwajja lutya. Kati nga tusigala mu bbanga tubagenda okujja otubuuza nti omuntu gwe mulina ng'omubala ng'omukazi omusajja kofewa oyo tumanyi nti mukyala munnaffe kuba tutasobola kubamu nga musajja ate ng'ali lubuto. Ntusigala mu bbanga bangi abajjanga nga batubuuza nga ffe abadde bawangala n'omuntu nga ffe tuwakana. Ne muganze mwennyini tubadde twogerezega ne nambuuzaako ne mumbwa biki ne muganze sirina bujjo oba nja kubuulizaako maama. Ku ssaawa esembayo naffe batuleetera amawulire wano batugamba musajja nawakana nze gw'olaba ne ngamba nedda. Gw'obadde ne ibbawe ng'osulawo? Nze mbadde nsula wano. Ye ng'asula wali? Ye asula awo. Eneeyisa abadde yeeyisa ati? Nga bolaba omukyala nga tewali gamba ng'osobola okubuusabuusa kuba abadde yeebikira bulungi. Ngero omugole embeera ze zalina okubeeramu nga tosobola kukikkiriza naye n'okufumbaafumba itooke n'alinyiga bulungi ngero omukyala bwakola nga tosobola kubuuza ng'ayimiridde byonna nga bulaba omukyala eneeyisaayi nga naye bwakola. Kati awo era bwe baleese amawulire fe okukakasa ekituufu nti musajja bamaze kuva ku poliisi abaatubulidde ekituufu. Ye Seeka yalazeewo? Seeka siyinza kulimba wa gyali. Naye kati tusuubira bagalibwe batugamba Seeka bakoze eki bamutadde era gyali naye tetunaba ffe kumulabako. Ne Seeka babadde bamukutte? Bamukutte naye ndowooza ensonga balina bwe bazigonjedde eyo gye bamukwata. Tannakomawo wano ku kyalo? Tetunnamulabako ngaffe. Kakati abubaka ki bw'owa abakyala bonna oba abantu bonna abeefuula kye batali? Nze obubaka bwe mbawa naddala abasajja be basinga okwefuula abakyala. Bwe baba bamukutte oba bamukube bukubi sikitegeera oba simanyi oba bakube bukubi kibooko naye nga kiba kibi nnyo okwefuula ky'otali kibi. Sigalirayo nga bw'oli Katonda waba wakuwa ajja kuweerayo mu gundi gye yakutondamu kuba ebyo byonna bijja tuleetera obuzibu mu maaso okukola wano ekintu mu ntandikwa nga tumaze kulowooza ki ekigenda kuddako. Kiriwo ekijja ate kijja kusaanyawo ebirungi by'obadde okoze eki okoze kuba ffe tuba tukusuubira mu tuluba ddala ate gwe ng'oli kirala. Oyo mwennyini aba basobola n'okutuusaako obulabe oli agenda okubuleeta gamba kuba tuba tulina abaana abato ng'asobola n'obbakwata. Nze ekyo era kyembawa baleke kwefuula kiki batali. Kati twawuliddeko nti ekyamukwasiza yabadde abba ebintu ewa neiba gwe yabadde abba yaaliwo? Waali? Neiba simanyi. Neiba alabika taliiwo naye gwe mulyango gwe gumu. Kuba batugamba ebintu yabba yayita eno.
nekiyenda nga bagamba kwe kukwata bano kubanga twantegedde ekituufu kikyali twandibadde katuwangala naye wano nga tetumanyi oba ekikolobero kyandizzeewo ng'oba kuffe oba n'abaana ng'alina gwatusizaako obulabi ne tumanya naye awo tetwanditegedde naye obubbi kasita bwabaawo oli naawe obujulizi kufulu yazeekansiba eri mu maaso kitegeeza omubbi yayitawa muguno omulyango ate balimu aba ate ebintu ebyabulya yo omusajja teyaliyo waaliwo omukazi nga situufu tulina kukwata mukazi atubuulire ani yabba ani atabba abadde amazeko bbanga kikuzina ennyumba omwezi tubalire gunnawera kuba omwezi seekaye abadde aluddewo weeks 2 ate seekaye sijja kulimba nze mu weeks ezo 2 we mulabidde era kwe kujja wano ne seeka naye abadde mupya wano nze kwe kumulaba kwange mu weeks 2 ezo ng'alinda mugole we kati wabadde awangalire watuufu wo sijja kulimba temwaliyo ku mukolo ku mbaga ku mbaga twaliwo ng'abantu ku mukolo waliwo ku mukolo sijja kuwulira biwanvu nnyo soko tubuulire ku mukolo awo ki ku mukolo yanyuma ngera bomanyi omugole ngazze ne bamuteekako kadaali n'anyuma bulungi nnyo era yanyuma naye era yagulawo amazina ng'omugole obeera ng'ebibeera eby'embaga ne bamwaniriza mu kitundu nga muntu wombamuleese nti munnammwe afunye omubeezi mulina omujagulizaako era twamwaniriza abantu bo baacaka n'ebirabo ne mumuwa kituufu nga muwa musajja munnammwe tetwamanya era ffe twali tumanyi tuleese mukazi kati obutuufu byonna tulina kumanya kunyweza abali gye twajja ki omukazi lwaki baatusiba ekiwaani ekitegeeza mu kujjayo omukazi nawe waliko kubaagenda awo sijja kulimba nze saaliko bana abali wano ani yaliko sijja kulimba mwagenda bugenzi kulya mmere ya nedda nze nagenda kulaba mugole era navaayo nga sitabagulawo amazina nenva nga kasita omugole bamuleeta kumpi waffe tujja kumulaba enkera tumubuuzeeko bwe kyali. Alright, that's where we are. Ward XP TV Uganda. Tukyali Kyampisi wano Kayunga district nga tugezaako okukuŋŋaanya emboozi ey'omukyalo ono abadde yeefuula kyatali nga yeefuula omusajja. Tuli wano ne defense atwegasseeko. Defense taata gyebaleko kale sebo amanya agange nze David Nsamba defense w'ekyalo kino Kyampisi ekyaguddeko amawano. Nali ndi awo mu office yange ng'omwami bamuyita Jime mutuuze wange nga ntuusaako okubbibwa TV ye yansitula nandeeta mu maka ge ne tusanga ng'enzigi zonna ziriko ekkufulu 3 munda baali baggaliddeyo ekkufulu 2 ng'ebweru waliyo ekkufulu 1 naye nga mu nnyumba TV ne remote nga byabbiddwa n'emitwalo 35 baabikkula obuliri kyokka nga tebamenye ekkufulu zonna kweziri oluggi luli bulungi naye naŋŋamba naye waliwo ekifaananyi ekiraga nti omuntu eyabbye sente zino ne TV yayise manju ewa Seeka Mutumba kubanga waliwo omusenyu ogwali guyise ogwava ku kisenge ennyumba yali teyatuuka bulungi nange nenkola save dada kituufu nenkizuula nti omuntu eyabbye yayise manju naye nga baleese okwemulugunya nti muka Seeka Mutumba gwe yawasizza omugole yanobye ennaku nga 2 emabega nga gwe bateebereza okuba nti yeyabbye ebintu ebyo ng'alinnye nakiwakanyiza ddala ne mbagamba mu butonde bw'omukazi tasobola kuwalampa kisenge n'atwala TV n'agitwala nze omu kubaawakanira ddala era ensonga bwe zaatulemerera mu kunoonyereza ennyo ngaffe abeerosi twazisindika ku poliisi etuyambeko. Omukyala yali anobye bwe twagamba Seeka Mutumba n'agamba essimu ye kanjikubeko kweri n'amukubira essimu omukyala n'akomawo era bwe yakomawo yansanga wano weetuli nga ndabira ddala omukyala yeebikkiridde shaliye ey'ekisiraamu ayambalidde ddala gundi gandula panvu bulungi ng'akomyewo n'ensawo ye gye yaŋŋamba nti gye yanoba nayo nga n'ebintu bye yanoba nabyo ngoye zokka era naŋŋamba defense nze bampaayiriza nti nakola ki nabba naye sinnaba kubba n'agamba nze nanoba lwange olw'ebizibu ebyali mu maka gange ne Seeka Mutumba era ensonga ezo nazitegeezaako maama wa Seeka Mutumba
nentegezaako ne sheeke yatuwoowa bamuyita Abubakali be bamanyi ebizibu ebyanzije ewa Seeka Mutumba okugenda nanobye bunobi naye ze sinabakubba kyekituufu ensonga zansukkako nange kuba nannyini bintu yandaga nga TV yali yagisasula agenda gisasula miliyoni 2.5 nga yangamba buli lunaku aba alina okusasula 3,000 nendabanga keesi sigisobola ate nga ono omukyala omubudde obwo twali tulina omumukwata naye nga sisobola kukwata mukyala nga siri mukyala kwe kukubira osiwe Bukoloto essimu asobole okumpeereza abasirikale basobole okukwata omukyala era osi yakola obwangu abasirikale ne batuuka nesooka nambuza osi emmanju ene wa Seeka Mutumba okulaba omubbi we yayitidde ne osi n'alaba ne tuvaawo ne osi nga naye agamba mukazi tasobola kuwalampa kisenge ekyo ne yeesuula muli ate naddira wano nga atutte TV kiba kitegeeza waliwo omusajja yeeyambisizza omukyalo ono nga anobye n'atwala ebintu ebyo ng'ayita waggulu eno ekibuuzo kye nabuuza omukyalo oyo mukyala Seeka Mutumba bw'obadde onoba walese osibye ennyumba ya Seeka n'agamba saagisiba naleka waggule kati nembuuza Seeka Mutumba mukyalawo wamanya otya nti anobye yankubira essimu nanga nze ngenze ne mugamba bwewadda wano nasanga waggule naye ebibyo bakwatako Seeka Mutumba n'agamba nze kyange tekuli n'ekimu kyabula naye neewunyiza banganye nti mukazi wange yakoze eki yanobye nti yatutte ebintu kyenvudde mukomyawo banoonyereza oba teyabbye tuveeko emusango ogwo osinga batwala musibe ku poliisi Bukoloto kuba yetwala ekitundu kino poliisi y'e Bukoloto bwe bamala okukola statement olwokubanga yali mu kisibo omukyala ate Bukoloto tebasibirawo bakyala tewali kkomera ly'abakyala fayiro baagitwala Entenjeru kati fayiro bwe yatuuka Entenjeru waliwo omukyala Saidi ne mukubira essimu ne mugamba omukyala gwe batutte owa TV ensonga ze ziyimiridde zitya yaŋŋamba defense bino byamawano tye nga nonkusunirako masunire naye nga ge matuufu tye omukyala bwe twamutuusa wano twamutwala ku poliisi Entenjeru bwe yatuuse ku poliisi Entenjeru ne bamusibira mu gundi y'abakyala mu kkomera ly'abakyala abakyala bagenza okukeera enkya ne bawa complain ne babagamba babasibye n'omusajja kuba yagezezzaako okuba onside onnimba amawulire gompa matuufu n'agamba kyekyo era ekigenda mu maaso kiriwo nti tulinda kumala kukwata abantu bano abagabira Seeka Mutumba omukyalo oyo tuyoke twongere obbawo amawulire amatuufu nga tulese ne dokita atwala ekitundu eddwaliro amala okukebera omusajja amukakase naye musajja kati nga nyongera following amawulire nali ndi awo nga abasirikale bavudde ku district nga bajja bakwata Seeka Mutumba nga bamutwala ekyasinga omukwasa nga baagala babatwale ye bayanjulira omukazi baatuuka ejjimbi oludda lw'e Kasawo nga gye bayanjulira omukyalo oyo mu maka senga era bamusangawo senga ne bamukwata senga bwe bamuleeta ne bamutwala ku district ne bamugamba yono omuwala gwe wagabira Seeka Mutumba nti yoyo era bandeetera n'ebintu bino yabimenya bamuwa busawo bwa kira 25 bwa sukaali 2 bokisi za sabbuuni 2 embuzi 2 ne gomesi 2 ne kanzu 2 n'ekisambi ky'ennyama senga n'akakasa bulungi nti oyo omwana senga ne bamubuuza waba wa muwala waba wa mulenzi n'abagamba nze omwana oyo twali twakamufuna omwezi nga gumu nga yakajja mu kika nga yatugamba maama we yafa naye bamuzaala mu lujja luno ne tumwaniriza nze ne mutuuma n'amannya gange nga ye Nabukeera senga oli nga yebbulamu n'agamba naye nze sikeerangako nkya ne mumanya nti tetwalina mwana muwala yoyo omuwala gwe twawa Mutumba ne bayita dokita n'atwala omuwala okumukebera yagenda okuvaayo ng'akakasa nti musajja ne senga yagwawo ekigwo ne pulesa nemukuba n'agamba ffe tumanyi nti mwana muwala namubbulamu namanya gange nti wuuno musajja kale amawulire ago gatuwuniikiriza nnyo naffe ku kyalo kuno kyovudde olaba nga tukiyise mawana agagudde ekyampisi wano mbadde sirabangako mbaga ewasa musajja
bukyankula wano nina emyaka 5 mugumu sirabangako mbaga ebeera mu kidaala kya musajja ate musajja munne namuwasa ate ekyanneewunyisiza kwe kuwulira nga Seeka abadde agenda ategeeza abantu nti omugole yafunye olubuto namugulidde n'emmumbwa n'olujjo kale netwewunya nti oba ne Seeka oyo obwongo bubadde tebukola bulungi sikitegeera Seeka imaamu ku kyalo mupya oba abadde aluddeko mwana nzaalo yakuno kitaawe kwali ne jjajjawe kuno era bonna kwe bazaalibwa kwe baaziikibwa naye yatugamba omuwala oyo yamukaanira mu kinyumu ky'okuggulawo omuzikiti yamukayanira mu kinyumu yamukwanira ku kinyumu nga baggulawo omuzikiti omupya ogwo ogwaffe ogw'ekitampisi kati ye Seeka Mutumba wetwogerera ku kyalo kwali oba batugambye bamweyimiridde n'avaayo naye tetunamulabako alabika akyayina weyeewogomyeko kuba wano wasula naye ne balirana ne bagaa tebanamulabako kakati ku kyalo kuno waliwo omulala eyaliwo ku mukolo ayinza otuwaako amawulire ago amato okugamba embeera eyaliwo ku mukolo gwe tewaliwo defense saaliko ku mukolo mbadde nsaba ku bakyala bano woba nga waliwo eyali aweeko atubuulire omugole bwe yaloola ajje eyalaba omugole ngaalo gwe mbaga wagiriko yes Katumba wuyo kaaba tuseeko amawulire eyali ku mbaga yagaba n'ekirabo. Alright, ETV Uganda, that's where we are. What XP is my name. Omukulu taata ogamba ote? Nze Mariabe Katumba. Balamusiza mwe aba ku mbaga. Naye embaga yanyumira nnyo. Yaliyo gwe twaniyise emperekeze yalina n'omwana. Ng'ate yambaliddemu empale munda. Kati nga oyinza ogamba nti oba omugole emikolo egiba giganya okulama obulungi ayinza okudduka kuba namulabanga munda empala agifunyiza nako ayambadde naye omugole ye yanyuma namulabanga aloola bulungi ate nze namwewuunya nnyo ne ŋŋamba ye kuba nze namuvugako omujja ebukolooto nga muleeta ekyampisi naŋŋamba nti alina omulenzi ogwagenda ofumbirwa yaŋŋamba nti oba imaamu yaŋŋamba ndowooza imaamu ne mugamba imaamu nti naye teyamumbuulira linnya bwe namuvuga ne mutuusa ku muzikiti twasangawo abasiisi ba capati n'ababuulira omuntu gw'ayagala ye n'agamba kati Kamalo ge nankuleeta sente n'ayingira mu muzikiti n'aleeta 1,500 kati mu kukomawo ye bwe amala okgenda ne mbuuza bano abacapati nti owaayo abagambye atya nanga nti atugambye imaamu Mutumba naye kitegeeza agenda fumbirwa imaamu Mutumba tugenda okwekanga ennaku wezaayitawo ng'ate tumulaba ku mbaga era luno olunaku ninayo akaduuka kangaawo yali azze oggula ebintu ne muga ye gwe yali ku mbaga kuba ndaba ofaananyi yali ku mbaga naga yenze naye nga ndaba muwala yennyini ate yali ayambadde shaliya n'olwekyo ne nkubiriza Bannayuganda gw'omuvubuka ayagala okuwasa bw'oba owasa weegendereza omuwala gw'ogenda okuwasa avudde mu nju yaani oba mu maka gaani era bw'omulaba soko omwekkaanye topapirira agamba nti ngenda mu mbaga kuba embaga siraba nnyo makulu okujjako okwonoona ssente naye ekirungi nnyo ogenda mu bazadde bakulabe era omusajja yagenda naye weebuuze lwaki teyasooka kumukyekinga alabe nti gwagenda okuwasa musajja munne oba mukazi kuba nze mmanyi nti sisobola kumala naawe eddakiika ngaago nga sinnakucyekinga kobeere n'ebbeere nga lyagwa bwe riti nsooka kukebera ndabe eddala neefuula omusawo kuba ffe abavubuka tuli basawo nsobola okubeera omukebezi oba omujjanjabi singa oba mulwadde kati nsooka kukebera ndabe oli mulamu bulungi n'abantu bano abambala ebiwanvu ennyo n'ebimpisi biwagira naye ebiwanvu ennyo ebyo oyinza n'okuba n'enkovu ku bisambi kuno nga mu butuufu sikyekinge so nga ate njagala omuntu atalina nkovu kati n'olwekyo gw'omuvubuka agenda okuwasa weetaaga okukyekinge kyova batugamba abavubuka tupapa nnyo tuviiriddeko okukwata obulwadde naye ng'ate kirungi okupapa okukyekinge muno nti gw'ogenda okuwasa sukaali yooyo oba temuli naye kati we naaba simukebedde n'amanya nti omwana sukaali gwe yannungidde yanoze n'olwekyo nkubiriza muvubuka munnange ggwe agenda okuwasa sooka okebera omuwala gw'ogenda okuwasa ava mu nju yaani n'ekirala ekiseerani kye nalaba ku mbaga eyo baatwala embuzi 2 ennume n'enkazi naye sitera nnyo kulaba nnume kuba ennume eyo erina omuze gwekola ng'ogitutte eri ku buko erina enkaaba gyekaabamu ne sayini zeekola ekyo kiba kyabuwemu mu Buganda n'olwekyo embuzi ensajja tebagitwala ku mikolo embuzi eyinza okuba yakyusa obutonde bwamu embuzi ye yabakubira ddala ebisiraani nga baakava waka singa baali tebagitutte wandyekanze bandibawadde mukazi yennyini kuba senga yatugamba twawulira senga nga ayogera ku leediyo n'agamba nti babaleetera embuzi 2 baleeta embuzi
enkazi n'ensajja naye nga ku mikolo embuzi ensajja tegenda kuba ogwogenda okima mukazi kitegeeza bategeerako nga gwe bagenda okima musajja ne batwalirako ensajja ekime musajja munne waayo eno enkazi engeri emperekeze gye yali enkazi nawe ne bagiwa embuzi eyaayo enkazi n'olwekyo nze nkubiriza muvubuka munnange oyo kuba yali muvubuka munnaffe ate musajja muntu mulamu musajja mugonvu n'okulwawo ennyo okuwasa nakyo kyabulabe ali mu myaka ng'emeka Imaamu Mutumba okuba nti Imaamu Mutumba ayinza okubawo okuweza 3 oba 28 kuba munnayo musajja nze sirabangako bwawasa takwana nze simulabangako ng'akwana kyova olaba nti oli yafuna omukisa n'amanya nti ono musajja ebintu tabimanyi tasobola na kuchekinga kumanya nti gwayagala musajja munne oba mukazi singa yali amuchekinze eddakiika 2 nze nabana mazo gudo ku chekinga sisobola ku oyimirire wano nze nyimirire eno ninga alagiriza mujja wange manyi twagala nantekwa kuyimirira nemba nga ntaddewo 0 distance kati eyo 0 distance eyo gyatateekawo nembuzi gye batwalanga nnume ye yafuula omusajja n'afuuko yali omukazi n'afuuka omusajja n'olwekyo nti nkubiriza abasenga baba pangisa naye ogwo muze gw'okubapangisa nga temwegendereza gwe ne bakugamba nti tugenda ku mukolo bwe guti jyawo nkupangise tonnamanya ne gwogenda okufuukirako senga mukazi oba musajja olw'okuba gw'oyagala ssente olutuuka wali edda basenga baakeberanga omuwala n'amugamba munnaye mwana wange watuukirira n'amukebera alabe omwana yatuukirira bulungi kikyatasobola n'amuwongeramu naye ab'ennaku zino tubajja Kampala ow'omukyala ate ebintu abitegeera naye ab'e Kampala bo ebyabwe beeyisa bya kibuga atuuka butuusi muga nti bakututte ku mulimu nti nga wakwagala ogenda kulabirira mwana ono agenda kufumbirwa nalinda sawa ya kumusasula na ya kutuuka wali ku mukolo munne kanu ke kamuli ketukuwadde omwana ono yantumye nze senga naye nga bakuguze buguzi basenga abaddala mubengayo olw'okuba alaba senga eri talina ngoye za kwambala omanyi bagamba embaga tenyumanga ebyokwambala tolina naye kati senga bamanyi nti senga omukyaleyo tebaba nangoye tamukimayo senga yennyini omutuufu akima wa kibuga anyirira so naye yeteeka mu ssente teeka mu senga awo ssente osobole okulabirira naye nga abavubuka bannange mwe namba kubiriza omulanga muwasenga nju sikukeera bukezi kusanga muwala anyirira abawala abanyirira obalaba beteekamu ebizigo ne ssente n'abanga agenda kukola kyovula bana abasajja kati bayize nti abakazi bakola nnyo ssente ne bagana ffe twefuula abakazi kuba abakazi batukuula muganda wange abakazi akukuula kati bw'obeera owa boda akukuula obuwuka bwakulumye dda enfuufu ekukubye n'akulaga nti akusaba ssente agamba nno gwolaba n'akakuwasa n'akakwagala mu kkubo ng'ongamba nze no sirina bizigo ate si musirina siba kukukwano badde ogenda bisabaani